Omulabi waffe omulungi twongera okubuuzaako twongera okubebaza mwebale kubanga mutuwagira mwebale kutwagala nga Up Arrows family mwebale kutwagala nga Up Arrows entertainment bannange olwaleero mbaleetedde omukulu wuuno agenda kutweyanjulira nze ababuuzaako si mulala nze Fred Kibuuka nyongera okubabuuzaako era mbasaba mwongere okubanga muyita ab'emikwano abalala bongere okutwegattako bongere otunyumirwa mukulu gwani sebo neyanziza sebo amanda ge bampita Imbiro Paulo tusanyusa okukola Mbiro Paulo ale sebo nange okukusanga mu Up Arrows okola ngani sebo mu Up Arrows ndi member naye ndi musician era amanya gange aga okuyimba bampita Atomic Bomb the Warrior. Atomic Bomb the Warrior akwagala kusanga wa anjagala asanga ku Up Arrows akwagala kusanga ku Up Arrows olina ennyimba mmeka eziri-recorded? Ennyimba nnyina nnyingi eziri-recorded just nti video tezinnafuluma mbaweemu bannaye ogenda tuwaamuuko oluyimba lumu tuwulize kabaweemu akapeera Namulondo ya Luganza atudde mpita omutanda tubayo mu cover ne timu yaffe y'ababanda Up Arrows atigema wali amakanda bawa kube ngoma nafudda ddoke mu bomu komaawo bannange omulabaffe omulungi nyongera okutegeeza nti tulina abaana bangi nnyo ne bootanawulyako nga noono mwali era kyenjagala okutegeeza nti gwali ngogana nti ono mukambwe eri abaana abaka osebo mukulu njagala okubuuza ennyimba zinanya zikuwandikira nyimba zino nzazewandikira sebo gwazewandikira omuntu ogwo nga mugazi muyiiya gwomuwogi era bo betegeke Up Arrows omulabi waffe yandagadde okumanya kibiina kyaki ekituufu kya byabufuzi kyaki ffenna buli omu aba n'ebyobufuzi byaliko ne kasootuka mu Up Arrows ekibiina kikwatagana film comedy dance and drama kuyimba kitumbula bitone by'abaana temulimu byabufuzi temulimu kintu kyonna kasootuka wali serious business talent tweyanza nnyo sebo Up Arrows recruiting abaana ba myaka emeka era okoma kwemeka buli ayina ekitone n'oba wakazaalibwa mpaka ku myaka 9 gw'owulira nti osobola okikola osobola okutuukiriza dream yo tukwaniriza kyogamba nemba nnajjajja wange ali mu kyalo ng'asobola okutambula ng'asobola okuzanya nsobola muleeta kibanga ekirooto kye kyali kyakuyimba oba kuzanya firimu oba kuzanya katemba Up Arrows ekulwanako okulaba nga ekitumbula Up Arrows esinga kwekubira ku ludda ki lwa abakazi lwa basajja teyina ludda lwe yeekubirako as long as olina talent esinga kufa ku muntu ayina talent oyina kyosobola okukola n'oba toyina naye nga okyegomba muli ekikuteekamu kuba nange nali siyina kyamaanyi wenajja mu Up Arrows awalayi yanfuuminga era kati ndi w'amaanyi omulabe omulungi yandyagadde okumanya Up Arrows esinga kwagala abantu bafaanana bangeri ki baddugavu beeru bawanvu bampi tetulina kikula kya muntu amakulu okugjayo amakulu g'ekibiina nti buli omu ajje nga bw'ali jangu nga wooli mutwe gwo gwe gukweyimirira kikyosobola okuwa eri abantu kikyosobola okupresentinga eri eggwanga kikyosobola okwongerako ku muntu ali eyo naye n'aganyulwamu oba naye neyenyumiriza waali omulabe waffe omulungi nyongera okwebaza mwebale okubanga mutuwagira mwebale okubanga mutulaba tukyalina omukulu ono Atomic Bomb nga bwatugambye kakati njagala okubuuza sebe ekibuuzo kimu era nga kya muzinzi Up Arrows kibiina kya bya mizannyo kya masanyu naye kyanjawulo ki kye mulina ekibawula ku bibiina ebirala ekyenjawulo kye tulina ekitwawula ku bibiina ebirala nti ffe tetusosola mu ddiini tetusosola mu mawanga twaniriza buli ayina kale tuvumbula ebitone by'abaana ate ekitali ku kibiina ekira nti ogendagendayo g'olina talenti yo naye nga olina okuteekamu ssente naye nga Up Arrows ekwaniriza teri kuteekamu ssente ojjanga wooli kale ojjanga wooli nti etumbula ebitone by'abaana oba oli muto teri ti oba oli mukulu nti oba olinamu akasente nti oba wasomera wano nti oba olina ebitabo weebiti obuyigirize bwo bw'oli wojjira ebitali ku bibiina ebirala tibagamba twagala yatuukako mu senior 6 naye wano ffe tugamba n'atannatandika kusoma kuba tubayina era nga bakola ekintu ekiri perfect kubanga bayina talent omulungi ali eyo owulidde ensonga z'omukulu ono era ozitegedde bulungi kakano njagala otuweeyo obugambo 2-3 obusembayo eri omulabi waffe omulungi abalabi baffe abalungi kyenyinza obbagamba kimu mwagale Atomic Bomb agenda kujja byakabi bingi byalina ebyepya bingi bijja mulaikinga epeegi y'ekibiina Up Arrows Entertainment
mugisaakingeko kweri waaka inaina waali pozi nyinza sinza basibula nga tesibawadde muzi katono nnyo nga tonatuwaamu director w'ekibiina ekyo yaani in particular director affe bamuyita director Mr. Medi Kawooya musajja mulungi nnyo atwasaganya bulungi nnyo esewo kakati tukubeeyo akapera kamu kokka bwe kati osibula abatulaba tokwata ku matama atomic bomb style kano bafekela paka batwalamu exile kubye kabahilo ngamba abo abalina file dokita fuzo kube ngome sigale ne mungelo kaboom tuweeyo kamu akap arrows njagala akawana arrows okay bana bani ba apu alozi filimu yani ya apu alozi badansa bani ba apu alozi buli kimu kya apu alozi okay kyekyo omulaba ffe omulungi nyongera okutegeeza nti okyali wamu n'aba Apu Alozi Entertainments tuweewaayo era twewaddeyo okwongera okuba nga tubasanyusa tukyabawa bingi nnyo njagala okubategeeza nti ffe tubasiibudde era I sign out.